it is time we give each and everyone an opportunity to compete. There is stiff competition now. Buli muntu kyekiseera ayongeremu amaanyi adabulinge effort okulaba nti they attract as many funds as possible than any other in the business. However much we know we are united to college, but this is competition. This is business. We have to compete in business, but competing healthy. I think tuongeremu amaanyi tuve mu comfort zone tumanye kati ensi efunze obudde tewakyali competition eri high buli muntu ayongeremu tusobole okuba nga tutambula n'omulembe oguzze bogerezeganye. There's no space nabo bakiraba. There's no space. Luli twalina ne space nga twewo omuntu n'afulumya akayimba ne muga katumulinde tuddo kyayinza olinda omuntu nyimba zifuluma 10 20 olunaku, and that's what is supposed to be for now. According to this current situation and generation. There's nothing you can do about it. Changes zijja nga sife tuzirese, but it's because of the growth. Population yeyongedde, kibuga tekinnagejja kweyongerako. Nga twogerako kino ekifaananyi ekyafulumya abantu abasinga ne bagamba Kenzo ng'alaze maturity okuba mu kifaananyi ekimu n'omukyala gwe baakyankalana naye n'omusajja wawe omukyala gye yadda ne bagamba Kenzo asinzidde ku kikyabala waira byomu yagamba kati Kenzo wanaafunirawa. Wenfunira nti we reach a point bwe omaze okuzaala otandika obuterowooleza nga ggwe nino otandika okulowooza ne gwolese ku nsi ate bw'oba omaze okuba nga oli mu kaliba ng'ezaffe ng'olina ba followers olina abantu bo-inspiring olina abantu abakulabirako otandika obuterowoozaako ng'atya wabula n'olowooza ne ku abo abakulaba ng'okoze ekintu ne baagala bakikole. We have to always be that good example that is going to make people benefit out of following you.